Amantwale waka sirabika nkwagala nnyo Mama Julie. I love you so much. Mami nkubulire mukyala wange bagenda namunzibako ndi wano ng'ate sinyumirwanga mami umperizanga endogoyi. I don't like people in my house. Mami nange ennyumba yange nagirekayo ewaka. Awakati nga mwana mulenzi Weasel Manizo alaga obulumi obw'amaanyi bwalimu n'okuwulira nti afa muli alina ekintu ekimuluma munda aggwawo. Agamba nti yayagala nnyo Mami Julie, wabula ate ayogera ku ky'okuba nti nno tayagala kumudisrespectinga wano na wali musajja wa Katonda, era yabadde awulikika ng'obulumi bumutta ng'awulira afa aggwawo mwana mulenzi ono Weasel Manizo. Nkwagala nnyo. Don't disrespect me. Mama ntwale waka sijja kukubira ade nesemo koze kyensobola kyonna olaba najja lulinga ndi munaku nesasobola kusigala mu America. Mami wange nkwagala nnyo kinnumye mbu amive ekitegeera mama mukyala wange mukyala waffe ntwale waka ngende waka mukyala wange bagenda namunzibako. Kati nga mwana mulenzi Weasel Manizo ayogera ku ky'okubeera nti ali mu kutya nti mukyala we bandigenda maaso n'okubanga bamubba mu kaseera ke kamu. Ayogera ku ky'okubeera nti Mami Julie agulira abalala ebintu eby'ebbeeyi, wabula ye Weasel Manizo n'alowooza ku mukyala we ewaka, n'alowooza nti kyekiseera alina okusituka ave mu America atambule atandulule ku bigere akomewo okubanga akolerera mukyala we ono ate era wamu ne famire. Namugulira engoye zakakaaga mukyala wange yeetaaga just a kamotoka. Let me go home and hustle. Ntwale waka. Nkwagala nnyo Mama Julie. Nze ndaba muganda wo mutabani wo. Nkwagala nnyo Mama Julie naye nga nkoye wamma ntwale waka nga nzijjayo. Chameleon aba yakyaliwo zama sijja kusigala wano nga sinyumirwa. Mama ntwale waka ndabe ku baana bange abaana bo balina ne courage ekwata essimu ne bandicodinga ntamidde nyumiddwamu. It's just one night. Awakati nga mwana mulenzi Weasel Manizo yeemulugunya ku ky'okubeera nti ne bw'aba atamiddemukko katono bagenda maaso olw'okubanga bamuyisa mu mbeera emu oba endala. Weasel Manizo oluvannyuma lw'akatambi akatambudde wonna ako kenkuplayingidde yavuddeyo ng'ali soba omulundi guno ng'ali clear. N'ayogera ku muganda we gw'olaba ku screen Dr. Jose Chameleon, n'ayogera mu bujjuvu nga ku luno tatamidde nga kwali ekyokuba nti ayagala kuddaka akyakisimbyeko amannyo Weasel Manizo. Yes, tegina sister muganda wange Weasel Manizo wano awamma waliwo kasito ekenda akasakulatinga naye nga awamma ebyaddala wamma njaga kusooka okweyanza Julie Zawedde muganda wange sister wange bambi yebale byonna byakoze omulwadde asambagala bambi naye lwakuba wamma nkoye ama Christmas sajja n'abaana bange New Year nakoma balabala sitiya banaye nga wala nnyo wamma mpulira nze ntende waliddwa wamma njagala kuddaka ene Pallaso atandikiraawo ekirungi mu America munnaabwe atandikira wamma dagina esama nkoye I'm sick and tired ne mukyala wange banamuntwalako. Wamma nkwagala nnyo. Greetings from Boston, Massachusetts. Abalala kye bali mu kwogera. Wakati nga Weasel Manizo amaze okwogera this time ng'ali soba nga toyinza gamba nti musajja ayogera atamidde oba ki ng'ayogerera ddala ku bwakkiriya ye nga ye Chameleon olwawulidde bino. Yavuddeyo n'ayanukula Weasel Manizo ku byonna ebyagenze maaso n'okubanga bibaawo. Chameleon asooka okwebaza Juliet Zawedde olw'omukwano omungi gwamulaze olw'ebujjanjabi na buli kyonna. Era Chameleon yatuwadde update ku bulamu bwe nga we butuuse amubuufu ofaanana. Ogamba otya my brother? Yes, kati message ondekedde ngifunye era nja clearinga bulungi went nti
First and foremost, nsooka okwebaza Juliet for the initiative. Ndabiridde sirina kyencomplaininga ebyaddala ndabiridde bulungi era na mu buntu ne olabawo difference nnyo ebyeddwaliro nebigenda bulungi mu maaso. Ndi ku medication yange tomorrow the 5th of March ngenda ku review yange gastrologist kola review yange. The most important part yali ya surgery eyaggwa kati ngenda ku review kulaba how am I progressing. Then I tell you kigenze bulungi, maybe the report can discharge me mbenga nsobola okuddeekamira eddagala lyange nga bwe mpona. Ate nga Chameleon atuwadde essuubi nti surgery yayitamu bulungi oba okulongoosebwa kwagenda bulungi nnyo nnyini ddala, akomawo n'akona ku nsonga ya mwana mulenzi amanyiddwa nga Weasel Manizo. Chameleon atugamba nti kyekituufu Weasel yandibanga okwekyanga kwe yeekyanga essaawa zino amazima kuba kugwanidde olw'ensonga nti musajja wa Katonda abadde patient ekigenze ewala agumenkiriza Weasel naye muntu akoowa. Ekintu kya Weasel naye njagala omwebaza in a special way. Weasel bambi he has been very patient with me. Namujje Kampala ku Christmas teyakola, the whole of December teyakola. He has a family, amisinga abaana be, apushinze, tuli mu myezi gigi ebiri. Abaana be babeera mukubira essimu, Papa, when are you coming back? Kati he breaks it down in the past, not even yesterday, but in the past week, breaks it down. Na break it down aga Kamili, yes, nkwagala nnyo muganda wange, naye abaana bange bamisinga. So nawe kenyini nga mbadde nayegeddeko ne family yange nga njagala Weasel bw'aba asobodde ajja alabe family ye. I don't complain bambi, he's done a good job. Amperekeddeko bw'abanga awulira misinga family eyo atali nabo, then it's high time naye bambi akoleki. Naye getting organized alabe family ye. Awakati nga mwana mulenzi Dr. Jose Chameleon akkiriza n'ata nakkiriza mwana mulenzi Weasel Manizo okubanga kyekiseera abinnyike mu nsuwa ave mu the US of A oba United States of America akomewo Uganda. Chameleon obwanga kati abwolekeza muganda we omulala amanyiddwa nga Pallaso. Chameleon agamba kirabika kyekiseera Pallaso asituka okuva e Uganda agende naye amujjanjabemuko. Pallaso oyo ndoza yanajja ate naye ankuumeko Weasel nga wakolaki nga wajja naye alabe family ye. Yes, yavudde mu mbeera naye it's almost natural. Omuntu abadde gwe Weasel ali wano omusajja atutakola talina kyakola okujjako kulabira muganda we. 2 months down the road we're breaking it down. I fully understand him. Era simujjako credit ye. He's a superman. Sijimujjako ye. Exactly. Yembeera nno eri mu kutambula ge mawulire getukeereddeko wano e Kampala mukwano gwange. Mawulire ga mwana mulenzi Weasel Manizo wamu ne mukulu we Dr. Jose Chameleon mu buufu obufaananako bwe butyo. Ebisinga we bibeereddewo bibaddewo mu kiro oba obudde nga buli mu kuziba eri mu America. E Uganda bubadde bukya eri nga ate budde buzibye. Era wenkoledde story eno ziri ssaawa 4 ez'okumakya. E Uganda mu America zibeera ssaawa 8 ez'ekiro. Naddala mu state bano mwe bali essaawa zino. Eside ze Boston awo Massachusetts amubufu obufaananako bwe butyo. So Weasel Manizo yalinnye mu kyoto agamba nti akooye ne sekukoowa yenna okubeera mu America. Abamanyiko oluzungu era abatera okwetegereza ensonga bagamba nti Weasel Manizo is homesick. Weasel agamba nti kyekiseera addizibwe okwaboobwe. Agamba nti kyajjanjabyeko mukulu we amazima kimala. Kati kyekiseera musajja wa Katonda akomezebwewo wano ku butaka. Agamba nti amisinga mukyala we oba oliawo alikomawo n'okomawo ng'omukyala bamumubyeko. Agamba nti nedda. Chameleon ndeka, Juliet Zawedde ndeka, mundeke nsobole okuba nga nkomawo e Uganda nange ntambuza obulamu mu buufu obufaananako bwe butyo. Waliwo n'obutambi si butaddeeko
olw'ensonga nti tomanya nyinza okufuna strike ku vidiyo eno. Waliwo obutambi obulagibwa nga Weasel ali mu kuwanyisiganya ebisongovu wamu ne babeera nabo mu Amerika, era waliwo n'abazungu abalabibwa mu butambi obwo. Weasel yabadde yeekyanze nga tasalikako musale, nga bagamba ekintu kimu munneesonyiwe, nkuuyi, I want to go back home. Wabula wakati nga Weasel mukambwe nnyo ng'asaba okuba ng'akomezebwawo ewaka, ekintu ky'ateerabira buli ddakiika asiima n'okwebaza Juliet Zawedde, amugamba nti weebale byonna naye mundeke, I want to go home. Era bw'oba owuliriza ne Jose Chameleon bw'atandika okuba ng'ayogera ku nsonga za Weasel naye wamu ne Juliet Zawedde, ne Chameleon asooka kuba nga yeebaza Juliet Zawedde. Juliet Zawedde y'omukyalo oyo gw'olaba ku screen ne Chameleon. Omukyalo oyo baamwogerera bingi nnyo gye buvuddeko. Omwalina okuba nga baali bagamba mbu Chameleon, omukyala yali abanja Chameleon ssente, wabula ate gye byakkiranga omukyala gwe baali bagamba nti abanja Chameleon era amunoonya ye mukyala yakomawo e Uganda wano n'atandika okuba nga aliisa Chameleon ku kitanda, era okukakana nga omukyala ono agambye Chameleon nti nedda, obujjanjabi bw'oli mu kufuna ku lukalu lw'omuddugavu bulabika nga tebumala kimala, kankwetike nkutwale. Era oluvannyuma ne mwana mulezi Weasel Manizo yalina okuba nga abiteekamu engatto agende mu United States abeere ebbali wa muganda we. So in fact waliwo n'amawulire agaali gafulumye nti Chameleon esaidi eyo yali alwanaganye n'omukyalo ono. Amawulire ago ge gaaleetera Namukasa paka nakati okubeera nti yeetondera Chameleon, wabula okwetonda kwa Namukasa tetumanyi oba kwali kutuuse wa Chameleon, olw'ensonga waliwo ekyali kigambibwa nti Chameleon alabika nga Namukasa teyamusonyiwa. Ojja kujjukira nti Namukasa ebintu byamutabukako, Chameleon n'ateekawo n'ekibaluwa kibakuntumi oba ekibaluwa ekya intention to sue, okakana nga Namukasa alina kwetonda n'okuba ng'akwatayo obukadde nga bwobwo abuwe Chameleon. Namukasa kyagamba nti ensembi yali taziina mukazi wa Katonda. Kati bino nno nga bimaze okubaawo ebya Weasel okuba nga yeekyanga, tetumanyi Namukasa ali mu mbeera ki, akyakkirizibwa okubaako kyayogera mukazi wa Katonda. Kale byebyo njagala okutegeeza ku ssomero lya Agape Christian School, lino lisangibwa Buwama ku Lyekatebo. Bagamba kyekiseera otwaleyo omwana wo, baviira ddala ku kindergarten oba kuviira ddala ku buno obuto bubebi, ate ne bagenda P1 paka P7. Enamba z'essimu zezo z'olabyawo mukwano. Agaliwo gwe mukutu kwoli, ebiseera bisinga information ffe tetugiteekamu kintu kyonna nga bwe begenze maaso n'okuba nti eba batugyetika bukolokolo ne tugikutuusaako. Genda maaso n'okuba nti vidiyo eno ogirayikinga, okola kyatendo nnyonyine ddala mukwano. Thank you so much.